DPTV Uganda, Dawn People Television. Olunaku olwaleero kooti enkulu lwewuliriza omusango ogw'okusaba ogwateekebwayo Nkonge Kibalama ne banne nga basaba ekibiina kya NUP emirimu gyonna egikolebwayo mu kiseera kino giyimirizibwe, omuli okuwandiisa abantu, omuli okubeera nga kiparticipatinga mu nsonga zonna ezigendereddwa mu kubeera nga kyetaba mu kalulu ka 2026. Kibalama yategeeza nti ekibiina kino akyetaaga obwannannyini bwakyo era ayagala kijja mu mikono gya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ensonga n'enteekateeka nga bagamba bano ekibiina bakiddukanyiza bubi era yanokolayo amannya ag'abakulembeze ab'enjawulo ng'aviira ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu, David Lewis Rubongoya, Fred Nyanzi, Benjamin Katana, Joel Ssenyonyi. Era olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 13 kooti lwe yateekawo okuwulira okusaba kwa Nkonge Kibalama. Bigenze okuggwa nga kooti egobye okusaba kwa Nkonge Kibalama. Masanyu merere mu National Unity Platform wakati nga bakamala okubeera nga bafuna obukulembeze obujja. Ate kino Nkonge Kibalama kyeyali tayagala nti baleme kulonda, in fact baleme na kwetaba mu kalulu ka 2026 nga bakozesa ekibiina ekya NUP. Njogera bino era nkutegeeza nti ssanyu mizira mu kibiina kya NUP. Kooti Omusango Egugobye. Kakati bye tugenda okubeera nga tuwulira byebyo ebizze bisoomooza Bobi Wine mu kuba n'ekibiina kino. Era mu bino ebigambo tugenda kuwulira audio ya Kibalama gye yakola ng'amagye tegannamukwata okumubuzaawo oluvannyuma lw'okukwasa Bobi Wine obuvunaanyizibwa bwa NUP. Audio genda giwulira. Mu ngeri emu tugenda kuwulira eyali omwogezi w'amagye g'eggwanga Flavia Byekwaso ng'ayogera nti Kibalama by'ayogera oba abantu bye bagamba mbu yasinkana General Muhoozi bya bulimba, bateekayo amagye mu maka ge kubeera nga bamuwa obukuumi. Mu ngeri emu tugenda kuwulira John Bosco, tugenda kuwulira Nkonge Kibalama ng'atunnyonnyola enjala zirina mu bigere oba tazirina, era bwe bamutwala sayidi z'ebusoga kiki ekyaliyo, bye tugenda okubeera nga tuwulira. Nzikiriza nsooke nkole bwe nti then ate nkomewo, katwetoololemu ate nkomewo. It is obvious to everyone that this persecution is targeted for only one individual,
Kyagulanyi Robert Sentamu. Now, thirdly, there has been reports that Honorable Kyagulanyi bought the party from us. That's rubbish, total rubbish. A political party is not a commodity for sale. And here you wonder which supermarket that sells political parties, or where you can go and bargain to buy a political party. This evening, I received calls from several media houses asking me about what Kibalama had said in court, that CDF called him to his office, quizzed him, intimidated him, and asking him why he had handed over his party to other people, particularly Mr. Kyagulanyi. Sikubwanga, situlugunyizibwanga, wabulanga ndi na obukuumi obunyamba okuba nti sifuna balabe bonna bakola ki bantu sa kubula bwogo. Nedda sebo. Embale ndowooza erinnya lya John Bosco Kibalama lyankwata. So ono yenkonge Kibalama, omutandisi wa National Reconciliation Party eri enkadde etali ya Bobi Wine NUP, National Unity Platform. Kakati kyenjagala wano nga sinaba nakutwala mu bino byonna, tumuwulidde ng'atunnyonnyola ng'atugamba nti abagamba nti yaguza Bobi Wine ekibiina ono Gasiya, era tuwulidde byonna byabadde annyonnyola. Naye nga situnnaba kutuuka eyo, nzikiriza nsooke nkwetooloozeemukko ng'ennaku z'omwezi 5 Septemba 22 njagala kuzzaako katono emabega olabe okutoba Bobi Wine kwayisemu n'ekibiina kino. Ng'ennaku z'omwezi 5 Septemba 22 waliwo omwami ng'asinziira mu bitundu eby'ekisolo eyo yavaayo n'anenya Bobi Wine lwaki yazaalibwa, era n'amutwala mu kooti ng'omusango gwamuwaabira lwaki yazaalibwa. Omwami ono baali bamuyita Ndigicucu yawaabira Bobi Wine mu kisolo bagiyita batya mu kooti ekisolo, ng'emu ku nsonga yawaayo ensonga nga 3. Of course zaali zisingako, naye zenjagala okumenyeramu. Agamba nti lwaki bazadde be bwe baali bateesa okuzaala omwana ono tebamala kwebuuza ku babuyinza, ne balyoka babaleetera ekizibu omwana ne babaleetera ekizibu mu ggwanga okwonoona abavubuka, n'omuvubuka afaanana nga Bobi Wine abuukabuuka eno n'eri alinnya eno n'eri. Ensonga ey'okubiri, omuvubuka omusajja ono Ndigicucu agamba nti Bobi Wine mu luyimba lwe lwe bayita Badman from Kamwocha, oluyimba luno lubi nnyo era kizibu eri abavubuka. N'agamba nti bad boy ono abasajja okuzaalibwa kwa Bobi Wine kikolimo gye bali, era banenya bazadde baabwe lwaki tebasooka kwebuuza ku babuyinza balyoke bazaale ekizibu kino. Kakati omusajja ono si ye yekka, tojjukira Male Mabirizi naye yawaabira Bobi Wine. Male Mabirizi mumumanyi, omu ku balooya
benyinza okunoonya musango ki gwe yali awangudde ne gubula kale gwawaabye nga gulimu amagezi agali awo ne gubula. Omwami ono yayongerako n'agamba nti eggwanga tosobola kulikwasa muntu yazaalibwa nga tatuuse, era anenya ne gavumenti okuleka omuntu ono okuzaalibwa mu nsi ne bamuleka nga mulamu. Nnaku z'omwezi 2 ayagala okusoma emboozi eno ogiggwe ennyalwe ogitegeerere ddala paka mu busomyo. Genda ku kibanja ekya Google oteekemu Kisoro man shoes Bobi Wine for being born. Genda emboozi ogisome ojja kubeera nga ogitegeera. Yamutwala mu kooti ng'amunenya lwaki yazaalibwa. Teyanenya yekka ne bazadde be okuzaala omwana ono. Lwaki tebasooka kwebuuza kuba buyinza ne bataleeta kizibu? Bino byonna bijja bitya? Bijja okubeera nga Bobi Wine atandisewo ekibiina ky'ebyobufuzi ekyali kigundidde nga kikalubidde mu ggwanga ne ku mwami Museveni. Omwami ono munnansi wa ggwanga erya Rwanda ne Uganda. Bali bamubuuza ekigenderwa n'ebiruubirwa mu kino oyagala ki? Toli mu kwogera bakulabe? N'agamba anze ndi mumativu mu by'obulimi gyendi era sina kye neetaaga. Kakati oyo ye Bobi Wine yali akajja mu by'obufuzi. Bino byonna bibuuka ajja atuuka olunaku olwaleero we tutunuulira n'amayengo gonna gazze, amayengo gonna gazze avuunuka. Agakyalinga agalakidde mu bulago ge ga John Bosco Kibalama. Gye buvuddeko twakola emboozi eno twagikola ddi nga babawadde ekiwandiiko nga kibayita mu kooti olunaku olwaleero. Olwaleero ziri ennaku z'omwezi 13 babukeezezza nkokola ku ssaawa 2 babadde batuuse mu kooti. Kakati gano ge gavaayo. Omulamuzi wa kooti enkulu Simon Peter Kinobe agobye okusaba kw'okuyimiriza emirimu egikolebwa mu kibiina ki NUP okwateekebwayo abamu ku bannakibiina kino nga bakulembeddwamu Moses Kibalama Nkonge. Moses Kibalama Nkonge lyeryo buli wenjogera Kibalama nalookingira mwoli gwe baawamba. Buli wenjogera Kibalama simanyi lwaki. So nga bakulembeddwa Moses Kibalama Nkonge batwala ekibiina kya NUP mu kooti. Nakutegeeza nti ono bamujja na ku kitanda ne bamugamba jangu ozuukusa ebyali byasirika. Musajja atunajja ne bateekayo omusango. Omusango guno gwali gugendereddwamu ki? Kulemesa emirimu gya NUP egiriwo olwaleero nga bagamba NUP teddamu okuwandiisa abantu abagenda okwesimbawo ku kaadi ya NUP, era nga bagamba nti abantu abagenda okwewandiisa Electoral Commission tebawe ekyanya okubeera nga beesimbawo mu kibiina kino. Era olunaku olwaleero okusaba kwe kugaaniddwa era kugobeddwa. Wano nno bajuliza omusango ogukyali mu kooti. Ndowooza guno guyinza obbeerayo wiiki ejja. Bwe mba seerabidde wiiki ejja era tuyinza okuddamu okulaba NUP mu kooti. Naye guno tegulinga gwa Kibalama, guli gwa kuchallenginga oba bachallenginga constitution, kubanga NUP eyagala kubeera nga ekozesa constitution empya okuva mu nkadde gye balinawo oba gye bakozesa mu kiseera kino, kubanga empya bagyamendinga ne bagiteekamu ebintu ebyenjawulo ebipya. Kakati ogwo omusango nagwo gukyaliyo
gwe guyinza okulabikako ku lunaku ku week ejja eyo gye tugenda obeera nga tutandika. Guno gwo gugobeddwa. Kibalama n'abamuleeta bakole ku birala. Naye nabagamba tuleme kunenya Kibalama. Lwaki tetunenya Kibalama? Ngenda babuulira lwaki tetunenya Kibalama. Muzikirize mbagambe nti mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutugoberera. Kyemukola kyekisinga kya muwendo era tetusobola kubeera nga tukitwala tutyo wabula okusiima okwerere. Ngenda kusaba eyakatwegattako yongera okubeera ng'onyweza enkolagano n'omukutu guno ng'ogenda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga. So ng'ate mukwano gwange teweerabira kubeera nga vidiyo eno ogituweera ekigalo, giwe like, ensonga ebeere ng'etambulira ddala bulungi mukwano gwange. Mu ngeri emu tuwe endowoozayo ku mboozi ze tuba tukoze. Tuwe endowoozayo ku mboozi ze tuba tukoze. Kozi nkulu nnyo wakati mu kwongera okubeera nga tutereeza mu mpeereza yaffe. Nzikiriza nkwongereyo awamu n'okwebaza aba DPTV group. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutweyungako. Bangi bazzeemu okubeera nga batweyungako ne tukusaba jangu ng'oli wa nsonga. Era njagala kutegeeza nti tutambula ne Sheikh Ashraf, omusomi era omulombi wa dduwa. Munoonyeeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo. Atalina bizibu tokuba, niye awulira nga bikuyinze. Noonya Sheikh Ashraf Dembe asobole okubeera nga akutaasa mu bizibu ebikusumbuwa. Mukubire ekizibu kyatakolako kyemumanyiko ajja kugamba nti ekyo tetukikolako. N'ekyakakasa nti ekyo nkikola ajja kugamba tuula sirika ensonga zinkwase. Ye Sheikh Ashraf Dembe ku namba y'essimu esembe 711 asobole okubeera nga akuyamba. Katweyongereyo. Bwe tuba nga tweyongeddeyo tuli ku John Bosco, tuli ku Moses Nkonge Kibalama. Katonda wange tuli ku Nkonge Kibalama. Nkonge Kibalama bino byonna nga bigenda mu maaso. Eno emboozi nagikuwa nti NUP oba Bobi Wine yali alemeseddwa okuwandiisa People Power as a political party. Wakati mu kuwammanta agenda agwa mu ndagaano era bagikola n'omwami oyo yali ku screen nga kaanya amukwasa ekibiina. Ekibiina ekyo ndowooza kyafomingibwawo mu 2004 ekya Moses Nkonge Kibalama. Bakikwasa Bobi Wine. Mukikwasa Bobi Wine zino zenda kwagama. Bino bye bimu ku bigambo ebyayogerwa. Eno ku side waliyo Nkonge Kibalama. Eno ku side gwolengera akutte empapula ye Ssaabawandiisi Secretary General w'ekibiina ekyo olwaleero eyafuuka oba David Lewis Rubongoya we yadda. Katuwulire nga bamulayiza ku kifo ekyo. Era luno olunaku lwe lwavaako ebizibu ebisuza Kibalama nga alogootanira mu buliri n'okubeera nga eddembe lye oba olyawo lyamugibwako. A party constitution and a national constitution that will guide him through his struggle for leadership. I hand him with the national flag as well, so that he ever identifies with the national priorities. I, Chagulanyi Sentamu, Robert, having been duly elected to the position of party president, swearing in the name of the Almighty, that I shall bear true allegiance to the National Unity Platform
platform, and that I shall perform my duties without fear, without malice, and I will and all ill will. Sorry? All ill will. So help me God. So help me God. Mu butongole baali bakwasa Bobi Wine ekibiina akiddukanye. Bwe bamala omukwasa ekibiina ekyo, ebizibu bitandika okwetooloola ku nkonge Kibalama Moses ebizibu ebimwetooloolako, waliwo akatambi akafuluma ng'akakoze ye nga ye. Akatambi kano kigambibwa mbu yakaleka ng'amagye tegannamuwamba, naye ng'akitegedde nti baagala kumuwamba. Mu bigambo by'akatambi kano awulikika ng'agamba bino byonna babikola lwakuziyiza omuntu omu, Bobi Wine. Era akatambi kano ke yasembayo okukola n'abuzibwawo. Wabula mu bigambo bye era mu katambi kano Kibalama agamba nti tewali nsobi yonna yakolebwa ye kuwa Bobi Wine kibiina. Njagala tukawo obudde tukawuliriza oba oliawo buno obutambi bulibeera obujulizi mu biseera ebijja. Tugezaako okubukuŋŋaanya n'okubutereka tuli bujjayo mu kiseera mu biseera we kiriba kyetaagisiza, ng'olwaleero we tubujjeeyo okujjuliriza nti Kibalama emabega waliyo amuforcing okukola bino. Katuwuliriza akatambi kano kawanvu muko ddakiika nga 4, naye kawa amatu kawa obudde gwayagala okumanya bino wa gye biraga ne wa gye biva ne wa gye bigenda. One that this persecution is targeted for only one individual, Kyagulanyi Robert Sentamu. Now, thirdly, there has been reports that Honorable Kyagulanyi bought the party from us. That's rubbish, total rubbish. A political party is not a commodity for sale. And here you wonder which supermarket that sells political parties, or where you can go and bargain to buy a political party. Political party is not a commodity which can be sold or bought on the market. It is not something which can own as an individual. You cannot own a political party as an individual. Therefore, it is a legal entity in which has its constitution and other bylaws. The comrades who are leading the party now became members last year, and we followed all the steps to change leadership. Honorable Kyagulanyi has never paid to us any shilling, any penny. I challenge whoever has that evidence of party having been sold to come up with that kind of evidence, and we shall challenge him or her. I repeat, Honorable Kyagulanyi never paid any money to us. It's an internal leadership organization that we have to change our leadership within every 4 years of parliament. So we changed the leadership amicably, seeing that probably Kyagulanyi had an upper hand than some of us were the leaders for the last 16 years. And for us, Ugandans, were unable to propel the party to the level where it is now. It's only 2 weeks ago when we unveiled this party, but you can see the fire that the party has put in the public. Therefore, the panic of government, therefore the panic of the Electoral Commission, therefore the panic of some of these so-called NRM sycophants. Because I think these
people trying to put a claim on a party are NRM what? Cadres or scorecards. Ekibiina newunya nnyo bannayuganda eggwanga lyaffe lino lyonoonese nnyo lyafa abantu balowooza mu kutunda kintu kino abamu batunda bibanja bya bataata baabwe abamu batunda ettaka lya bwajjajja baabwe n'ettaka liriko ebijja bantu bagudde ddala ku ssente naye ng'oli mu byabufuzi ebitwala eggwanga mu maaso progressive politics toyinza kuddawo nti natunze ekibiina okitunda okiguzaani ekibiina okiwa value ki kirina value ki ffe twayagala abasajja abavubuka bano bagende mu maaso okutwala eggwanga mu maaso n'okuwamba obuyinza bw'eggwanga lino nga bayita muki mu kulonda era ekyatuteesezaawo ekibiina ky'obufuzi ekya National Unity Platform oba National Unity Reconciliation and Development Party kwali kutwala buyinza obw'eggwanga lya Uganda nga tuyita mu makubo ag'amateeka kakati emyaka 59 nze ekibiina ngenda kukitwala ntya mu maaso nende ekikwata ekibiina nekigamba kyagulanyi sebo oba otunze abantu abanamawulire mutoletedde ebizibu abantu batekeera kusoma bukedde ne babasoma ekibiina bakitunda biliyoni emu ziriwa ekibiina bakitunda biliyoni miliyoni 8 abo ne bamala wavuddeyo kati n'abagamba ebisatu 300 miliyoni zivaawa Kyagulanyi alina ssente ezo mumanyi okusinga maybe kuba mu interaction emirundi mingi ssente zivaawo ezo basebe tetutundanga kibiina. It is obvious to everyone that this ebyo bye bigambo bya Nkonge Moses Kibalama mu bigambo bye nga takakiddwa mu bimu byenjagadde okutege oba byentegedde agambye nti babadde n'ekibiina kyabwe oba bali n'ekibiina kyabwe okumala emyaka 15 mu myaka 15 wadde baali bakiteekawo okutwala buyinza mu ggwanga Uganda tekyasobola kufunako yadde obuwagizi obukunukkiriza kakoota nga bwe bakiwa Bobi Wine mu weeks 2 obuwagizi bwe kyali kirina kyategeeza nti mu weeks 2 obuwagizi ng'ekibiina kino kize mu ngalo za Bobi Wine bwe kyafuna mu weeks 2 baali tebabusembererangako yadde kakoota mu myaka 15 gye kibadde kimazeewo oba gye kyali kimazeewo n'agamba nti abagamba nti Bobi Wine yatuwa ssente ddala azirina kyokka njagala ojjukire mu bigambo bya Nkonge Kibalama ye kennyini bwe bamala omukwata avaayo ategeeza bannamawulire nti Bobi Wine yatusuubiza obukadde 5 obwa $, tazituwanga kakati bino ebigambo bye nga tugamba Bobi Wine talina ssente ekibiina tebakitunda butunzi wabula buli luvannyuma lwa myaka 4 ebibiina by'ebyobufuzi bikyusa obukulembeze ndowooza kambawo example emyaka giri 4 waliwo abasaze okuva mu kibiina kya NUP ne bagenda mu kibiina ekirala waliwo abasaze okuva mu bibiina ebirala ne bagenda mu bibiina ebirala Kibalama kyabadde agezaako okunnyonnyola nti buli luvannyuma lwa myaka 4 wabeerawo okukyusa obukulembeze mu bibiina kati naffe emyaka 4 bwe gyaweddeeko ekisanja ne tukola enkyukakyuka ekibiina ne tukikwasa Kyagulanyi yaba tukulembera kati ye president omujja ndowooza kino twakirabye nako nga NUP ekyusa obukulembeze tukirabye nako mu bibiina ebirala so kiyali agezaako okunnyonnyola Kibalama naye bino byonna yabyogera tebannamukwata bwe bamala omukwata ayogera bino njagala in fact bwe bakwata Kibalama bateeka ku nninga ab'ebyokwerinda Kibalama ali luddawa
ani yawamba Kibalama. Abantu bagenda okwaccessinga amaka ga Kibalama nga waliyo magye. Ye talabika waliyo magye. Era ebigambo ebyavaayo nga bagamba nti Kibalama yali atwaliddwa nasinkana General Muhoozi mbiseera ebyo yali tannafuuka CDF. Nasinkana General Muhoozi. Mu kusinkana General Muhoozi eyo gye yasinkanira n'omunene Omubende. Oba okategedde. So kakati pressure bwebeerawo NUP neteekawo pressure Bobi Wine ne banne omwogezi w'amagye n'avaayo naga nti bye bagamba mbu yasinkanye CDF si bituufu. Njagala otuwa omwogezi w'amagye. I received calls from several media houses asking me about what Kibalama had said in court, that CDF called him to his office, quizzed him, intimidated him, and asking him why he had handed over his party to other people, particularly Mr. Kyagulanyi. But I want to state and tell the public that that is not correct. The correct version is that Mr. Kibalama, through his emissaries, requested for a meeting with the CDF. He cited several security reasons. That's why he wanted to meet the CDF. The former accepted to meet him. Indeed, the meeting took place in presence of other people. I'm not privy to what transpired, therefore I cannot say what was said, but what I want to assure and tell the public is that this meeting was on request by Mr. Kibalama and group. Maybe what the public should also know, that this is a meeting that had happened a long time ago, way before his disappearance, because we were told that he disappeared like 2 weeks ago. This meeting had happened long ago, and that is the only time that the CDF, the first time he met him, and this is the only time that he has ever met him. This evening, I received... Owulidde eyali omwogezi kuba kati bamuggyako eyali omwogezi w'amagye. Kakati bw'oba owuliriza atandise atugamba nti mwami Kibalama bye yayogedde mu kooti si bituufu. Waliwo enjogera egamba nti katuwulirire ddala okuva mu kamwa kannanyi horse's mouth. Bw'oba owulidde Kibalama ng'akugamba nti nasinkana General Muhoozi, ate gwe nova n'ogamba byayogedde mu kooti si bituufu, n'otugamba k'otubuulira ebituufu, n'otuwa emirundi emikadde gye yali amusinkanyeeko. Kakati era wano oba olimba, wano oba olimba, bino bibyaliwo. N'atunnyonnyola lwaki bawa Kibalama obukuumi. Bamuwa obukuumi ewakaawe mbu waliwo okutiisibwatiisibwa ne balyoka bamuwa obukuumi. Nejjukira Kibalama bamala muwamba ne bamuleeta mu kooti. Bwe bamuleeta mu kooti, musajja wattu n'ategeeza omulamuzi nti nasinkana General Muhoozi. Kala leero olunaku olwo lwennyini afuluma kooti, magye ge gaamugyawo. Ekyaddako ali kumutulugunya n'enjala ne ziva mu bigere. Njagala nsaba otuwe katambi ako aka Kibalama ng'ayogera ku njala. Ayi, njala zange mweziri bannamawulire mulabe mweziri. Nga situlugunyizibwanga wabula nga sikubwanga situlugunyizibwanga wabula nga ndina obukuumi obunyamba okuba nti sifuna balabe bonna bakola ki bantu sya kubula bwobwo. Nedda sebo.
embale ndowooza nti bwali obudde bwa kiro naye natuuka embale awo ngeriyo omuntu gwe batwali tusuubira okulabayo omuntu wa nsonga omuntu netutamulaba so we are forced to come back to Kampala. Olukwe, there's no such a meeting. Ate olukwe situlutegera mu Luganda naye olukwe is a different thing altogether. Tulekeraawo press conference eno. Mwami Kibalama abantu balage ebigere. Balage ebigere. Biguya on media. Abantu bagamba bakuba ebigere ne bivaamu enjala. Kakati mwagala kulaba bigere mwagadde kulaba njala mweziri wali yakugambye nti mwagadde kulaba njala mweziri wali yakugambye nti bankuba njala tezirimu kakati tezirimu Yenkonge Kibalama Moses abuuzizza bannamawulire ezenjala tezirimu ne bw'olaba ebigere olabira ddala omusajja baamusekula ne bw'aba ayogera musajja wattu ebigambo tebivaayo agenze n'atubuulira nga bamubuuze ki embale wali ogenze kukolayo ki n'asooka asiriikiriramu kaawo n'akiyiiya walaga tulina omuntu gwe twali tugenze okusinkana naye ne tutamulaba naye ng'ate mwali mugenze mumusinkana kakati wano we bagambira nti yasinkana Jeno Muwoozi wabula oluvannyuma lw'okumusinkana waliwo ate omubede waliwo omunene eyajja kakati oba we yajja ne zivuga oba ne bakola batya awo nze naawe teyaddamulaba ku njala so ye Kibalama Nkonge musajja wattu tafunye mirembe tafunye essanyu okuva we yawaayo ekibiina mu bigambo by'omuwulidde ng'agamba ekibiina sikitunda nga waliwo n'akatambi ke twazanya gye buvuddeko in fact ng'ava tulagaawo tuweeko kali akatambi we baali mu kooti ne Kyagulanyi nga ne Kawanvu ate tukazanye olabye otya kubanga ndaba Kawanvu katuweeko eddakiika nga 2 kale abantu balabe. Respondents should appear in court for cross-examination on 25th September. The second and 9th respondents should appear in court for cross-examination on 25th September 2020 at 9 a.m. Omulamuzi okusalawo bw'ati kivudde ku bannamateeka ba Kyagulanyi ne banne nga bakulembeddwamu Medad Lubega Sseggona okutegeeza kooti nga bwe bafunye ebiwandiiko ebirala ebiraga nti tebakyali bannamateeka ba Moses Nkonge Kibalama ne Simbwa Kagombe nga ne they might not allow him to interacting nange after here. So I wonder maka kwa ibadde mbali yo Ebala to challenge. Njala bw'okira bigere otya
babakubye katate video eri gyenalaba video gyenalaba ekigambo yazibikira ntwateka operation amaanyi nakwagala babaki ya kwakashia kakati no nabalanga nasobo oyo namulabanga n'erisoano lyali njagala about confidence. I've been in this situation banku omugo aliwa nali eyo nga manyi ngenda kufa mukyala wange bwe yandukako nga nkabanyoka bayaŋŋamba sirika kyobakola vuma ensi eyimiridde nabo kati nga banokenza shuwama oba basiiga ettaka imwakuliddemu bannayuganda olukwe anti bulira kavidiyo ako temwakola newankubadde mwakakola under us bakayisa eno nga bagala babatanishinge abantu baleme kubalabirira era nze kinkadde confidence n'okwogera naawe era katugenda tandika again afresh international community abantu because our protection is the people si bano basecurity zika kati kubuulira kino nagezza okufuna ng'ekyama ky'omunda stage tekiriza kyabulanyimirirawo mu kibiina kya established kyabulanyi alina okujjana independent era kyabulanyi asobola okukola ekyo nanonya mangu emikono nga linonyeza bwa independent ekigenda okuyimisa kyabulanyi osobola okwebera kusi ekigenda basekokola omuntu ekibiina kyabulanyi wakibuuza wakiwa buwi wakulaki kyabulanyi omukulu Kibalama mu kafuba ako koolabye akaaliwo mu kooti yategeeza Bobi Wine nti ebimu ku bintu bye bamugamba ateekeddwa okununula ekibiina. Bobi Wine waakiri waaba ayagala yesimbewo nga independent. Oba okitegedde wakati awo Bobi Wine abadde amugumya nga mugamba guma bino ebyoyitamu nange nabiyitamu mu Arua. So Kibalama oba n'okutuuka olunaku olwaleero bano bakyazanya game eya Bobi Wine abeere nga ajja nga independent nti baba bamukubye. Tojja gamba nti olina abantu boolese mu palamenti, tojja gamba nti okoze bwoti kakati bagala mufundizaawo. Kibalama musajja nga ako ke katumwali era mwe yali atubidde mu kiseera ekyo n'okutuuka olunaku olwaleero. Kano akatambi kenjagala okubeera nga nkuwa katambi ka Kibalama kano mwe yagambira nti ekibiina nakimuwa mu mateeka era buli kimu kyayita mu mateeka. Mwali mwagala ngambe nti ekibiina teyakifuna mu mateeka. Njagala tuwulirize akatambi kano then nako bwe tuvaayo. In fact nga tetunnaba kagendamu katwala omukisa guno okwebaza buli ssekinnoomu agoberera omukutu guno. Webale nnyo webalire ddala okubeera ng'otugoberera. Kyokola kye kisinga webale okulaba vidiyo zaffe. Ngenda kukusaba weeyongere okubeera ng'oziraba so nga ate twegatteko munneegattako esingira ddala okubeera ey'enkizo ng'osubscribinga ku mukutu guno ofune nga latest update eziba ziguddewo. Oba oliawo naago ge weetaaga okumanya tewali buzibu ne bw'otugamba nti emboozi eno mugizuukuse mugikole tujja kugikola mu bulungi oba mu ki. So nja kukusaba vidiyo yaffe gituweere like. Buli wowa vidiyo like kijiyamba okudduka speed ya yiriiri netuuka ku buli ssekinnoomu ayagala okubeera nga agiraba information netambula. Katulaba akatambi kano then ate nzije tweyongereyo. I had a set of threats along the way at my home at night.
Yempamisa abasirikale ne basula wano ku mulyango emiryango ewange nga naye baka mu nnyumba. Ennaku zonna obadde ng'osala. Ekijja kukikubuulira batwala mbaala ezitubadde. Ani abato? Security system eya Uganda. Nga kyekituusa security okwentula kuwaawayo ekimu. Okitegeera. Ekifollowing ojja kukifuna. Nsaba kinyonyere bulungi. Ogambye ani pulezidenti wano kati? Wani Kyagulanyi. Mr. Kyagulanyi Robert. Yani. Kyagulanyi yani? Robert. Yali Sentamu Kyagulanyi. Ye pulezidenti waki? Ekibiina. Si yedde? No, I'm not the one. Okujja ku kooti nga ne bekyusizza musala yaayo. Otherwise it's I handed over properly. So I have no claim over that part. Bino tebiri mu state. Tokolera ku kutambuza tugane point. Ngoyogeranga polisi yegwe tumanyi. Niwera gwe okola otya? Niwobeera gwe okola otya? Ngolinga tisiwa. Okola otya? Niwobeera gwe ng'oli mu ngatto zawe muno mu nnyambadde. How do you handle that? Okifiringa otya? Kitegeeza kyokola tokyagala. Byonna oliko Please, I want to walk in town tomorrow. I don't want to get me in any way. I want to walk tomorrow to town. I want to be a free man. You are putting me in conflict with the state. I'm not in that category. I want freedom and I want to remain free. I'm not in conflict with the state and I can't conflict with the state. But you're already doing it. No, but now I'm here, I'm a free man. Probably I should go in the bar, you should understand that I'm a free man. Are they not taking you back from Bali? If you're free. But I'm free. Will they not take you back to Mbale? Or will they not You'll be informed, I don't know. You'll be informed. How shall we be informed? I'm going to go for my change. Ebitokako bifuluma mu public. Naffe tukusaasira nga batabaniibo, Ebintu bizibu. Nga batabaniibo tukusaasira. Ebintu bizibu. Sure. Ogambye nti tolina buzibu na Kyagulanyi era president w'ekibiina kati ate nga it is the issue of deportation in court. So which is which? Empati yakyusa okulembeze nga yita mu mateeka. Ebintu byaffe byonna byali mu mateeka. Kakati oyagala nkugambe nti si president w'ekibiina. Nze president. President omutuufu. Can you please? Can you please? Please. No. But you are munyumyamu tubadde namwe ebibuzo mbibuuzizza. Please. Omusajja ono akooye. Mbadde nsaba. Mr. Kibalama. Please. Mbadde nsaba. Wuno omusajja wo. Mbadde nsaba. Gwana webbala. Abaami bano baleke jankutwala nze osobola okutwala. Mu butambi bwa 2020 bwonna obwa 2020 Kibalama tewali we yakolako interview ne batagamba akooye kuba buli we yavangayo yalinga ava mu bbato either wabanga wabali ebbali awo nga bamulaba bamugagwe yogerayo ekyobusiru kimu otegere nti emmere abantu bagireka kunsi nga yo abalala bagiruma musajja wattu ne bamuta buli we yayogerera yalinga akooye alina watuuse n'agamba nti mwagala mbeere mu bukuubagano ne state ekyo sikisobola njagala kubeera na ddembe lyange njagala kuba na ddembe lyange ate n'amala n'agamba temulaba kati nina eddembe lyange mwagala nsooke genda mu bbaala
mutegere nti nina eddembe. So musajja wattu kibi nnyo. Kibalama oyo gavumenti n'ekyuka ne lukya ku makya nga yakyuse. Kibalama ayinza okutuula ku TV bw'aba asiimye n'abaako gwawa emboozi eno, ayinza otuula ku TV abantu ne mukwata obutambaala amaziga nga gabayitamu buyisi. Kuba kati Kibalama asobola okunnyonnyola state kyeki ebyaddala. Ekintu kye yakola mu Esanyu, kubanga mwawulidde akatambi akasose ng'agamba ekibiina kyaffe emyaka 15 tekisembereranga nako yadde obuwagizi nga tukiwadde Bobi Wine bwafunye mu weeks 2. Nanga tolaba kino kitwali twagala naffe twakitandikawo kukyusa bukulembeze, kumbe yali abyogera mu Esanyu erisembayo. Ekyenjawulo nti alya nene omutuuza mu kisenga alabika agamba abaana be musirike baana bange. Taata kikimusirike. Ddala kituufu Bobi Wine omuggyako ekibiina n'asirikawo ngera waasirise ku birala. So byebyo ebiri mu National Unity Platform eya NUP. Waliwo Kanso Tugume. Kanso Tugume oyo ntera okumulaba, ntera okuba naye. Naye njafunamu emboozi ey'akafubo si yakumpewo. Njogeremu ne Kanso Tugume. Kanso Tugume mbu ye munnamateeka Kibalama gwe yaleeta alwanirire ekibiina. Naye nja mubuuzaamu Kanso Tugume, wali ojjanga oyagala balyako ssente oba wali okakasa nti ekibiina ojja kijjayo? Kale njagala kwebaza buli omu tugoberera. Weebale nnyo, weebalire ddala. Byokola kyokola kyekisingira ddala okubeera ekyenjawulo, okubeera ng'otwekuumiddeko. Tugenda komawo ne updates nnyingi muzo. Tugenda komawo n'ebigambo ebirala ebikambwe ate wegali. Jeno Muwooza alina baateeseteese okulumba embase y'eggwanga erya Germany, ebyagwawo mu bijjukira era mu bitegeera. Kale nno tugenda kujja nabyo. Yeze Sajime mbadde ne Morgan, so nga ate Abe naye abaddeyo mu production okubeera nga ensonga eno tugibatuusaako bulungi nnyo. Munzikirize nkome wano, mbeebaze nti mwebale nnyo okutulaba, mwebalire ddala, mubeere bulungi, mweraba.